Ogwaffe gwakuweereza okugwa gwa kusubscribinga n'ogoberera emikutu okuli Trust Media Uganda waswa MUG ezo ziba YouTube channel biri subscribing otugoberere. Njagala okutegeeza nti social media eguddemu nabo omulala nabagamba nti wane waffe Uganda amawulire gakyuka buli kanaku buli dakiika eyise. Wetwogera weekend eno ekikuta omuliro ku internet kiri ku mwana mulenzi Canary Mugume. Bwavuddeyo n'ateeka ekifaananyi ng'akutte AK-47 emundu y'omulasha AK-47 abadde ne muganzi we nga naye akutte pistol zino zibayita lubanto ng'ayimiridde nayo neŋŋaana ekiri wano naye saagala nga sinabagenda mu mboozi njagala okutegeeza Biva Organic wali ku Access Building Lubaga Road gendayo ofune obujjanjabi mukubire ku simu eya 0752 62427 ojja kuba omufuna direct bakujjanja bulwadde buno bwetaagisa. Kale kakati olunaku lwa leero badde ndyawo ku internet zibadde essaawa nga ziizo ntono nnyo eziyise emabega ebifaananyi ebirandika okuba nga biwuna nga munnamawulire omukuukutivu agasakira bannaffe aba NBS Television gye muyita Next Media Services mwana mulenzi omu ku bahandisamu abaana bebaagala ennyo amanyikiddwa nga Canary Mugume nga akutte emundu AK-47 empya kapyata zero sina kujita enseno eke omusajja gyabadde akutte mbadde mmanyi ba kitoyi nenga oba kitoyi basize kisiige oba kiki okunyetegereza obulungi nga mbwasi nga Canary Mugume agikutte apoozinze nayo mu jjiini ze ayimiridde ng'omuwala akutte pistol nga basimayirinze. Ebifaananyi olugenze ku internet abantu ne batabuka okubadde aba people power n'abantu bana Uganda ababulijjo abantu ne bakomyawo emboozi ezo ebyokulabirako ne bagamba nti bano be baani abalina olukusa olukwata emmundu z'eggwanga ne bazitimba ku mikutu gy'emitimbagano era abantu bangi batabuse ne balandika okuba nga baweereza ebigambo. Saagala mwerabire nti abantu abasukka mu 120 emabega okwali ba Edi Mutwe okwali Nubian Libobia nga tiimu eyo ya NUP yasibwa ne babateeka mu kkomera nga babalanga kubasanga n'amasasi 4 pieces ndoza n'emmundu emu ebitalabwangako nga ne mu kkooti tebireetebwangako ndowooza. Bino ebintu just okubateebereza obuteebereza nti balina emmundu n'amasasi 4 lwe bali bagende Kalangala kyaleetera poliisi bannamagye n'abasigala ebitongole byonna okukwata abavubuka bano abali boogera Kyagulanyi ne babasiba mu kkooti ne batwala mu kkomera ne babeera emyezi 6 era baakabata jjojjuuzi wano. Wane waffe Uganda okutegeera obutegeezi ne bw'okola bukozi post ku Facebook nga totaddeyo ekifaananyi n'ogamba ni n'emmundu ekikaakyo basengaabo bajjajjaabo abaana bonna bagirlfriend bo ne ba ex babazingako. Gavumenti okkeera obukezi ku makya neewulira buwulizi nti omuntu wa bulijjo gundi baatugambye alina emmundu basobola okukuba emigga 4,000 egisigaddewo ne gikwata ettaka. Naye Canary Mugume agikutte n'agenda n'agipostinga ku social media. Abantu nga Canary Mugume bannamawulire abakuukutirivu ensi bekkiririzaamu ennyo. Ensi bwewe ekitiibwa. Canary Mugume y'omu ku bannamawulire abatono abalina omukisa ogusobola ku interviewinga President Museveni buli mwaka omulundi ogutakka wansi w'emirundi 2 ku 3 n'amuhostinga mu exclusive interview tekitera kusangika. Naye Canary Mugume obusobozi abulina yoyo. Canary Mugume ali mu kirasi y'abannamawulire ng'avuga Range Rover kyovula byatandika okuyitinga naawo nti ayinza okuba nga alina Oluganda mu state awo. Kati abantu beebuuza who is Canary Mugume okkeera ku makya n'akwata AK-47 ezo ze ammunition wano mu ggwanga keba emmundu kika ki tokkirizibwa kubeera na mmundu ng'oli mwana inchi okugyawo ng'olina empapula zaayo ate ne woba ogiyina emmundu tokkirizibwa kugidisplayinga mu public erina kubeera mu nnyumba yo mu mmotoka yo so si mu bantu ng'okalaakala nayo. Wano mu Uganda nga toli mu security agency tokkirizibwa kuzunga na mmundu ku kkubo yadde okujja kubisaako ekifaananyi ng'oli muleeya okuggyako ng'oli undercover agent.
abantu babuuza who is Canary Mugume okwemirira ku internet ne mukazi we ne bapoozinga n'emundu combat rifle mukyaka AK47 n'agitimba ku social media. Abantu bavuddeyo ne basaba bekikwatako bonna battabukire mwana mulenzi ono Canary Mugume anyonyole emundu yagijjawa ani yagimuwa yatandise okuposting emundu nga mwana yinki n'agitera ku internet. Ebintu nga bino era Canary Mugume bwe batamuteeka action kijja kwongera okulaga nti tulina ebyana n'abaana nti bamugume balwakafuuzi n'abasigadde ojja kubasanga n'emundu nga bazitimba ku social media nga bijanjaalo ate osange baochola basendika ddiwa n'abasigadde ng'okutegeezaako obutegeeza nti gundi oyo alina emundu bakukima ne bakima abeewamwe ne bazingako ekika kyonna ndoza mubiraba mwali mubaddekeyo ne bagamba nti ku kyalo gundi kuliko emundu balakisi namba neevaayo ne bazingako. So kati kyekyo kigenda mu maaso ekya Canary Mugume akedde okukyankalanya internet wapoozize n'emundu ekika kya AK47.